Esimbawo kuba Miss Butaleja 2026 to 2027 era nawangula ki online voting. I was the best in online voting era nga waliyo ne activities endala ze twakola boot camp, waliyo okufumba nga they collect the marks together in that ne bagamba bagenda kugatta buli kimu, then ku final day bagamba awangudde. But then on the final day it was a different story. I wanted to use your platform because in my district girls abaana abato they give birth to children nga bakyali bato nnyo. Final day wetwali ku stage that time of asking questions, tourism officer yejjako authority nawa the audience to ask questions. Simanyi okugoba wali okirabyeko, n'abuuza ekibuuzo era kyali mu lunyonyi era nenkiddamu n'oli naye n'akiddamu. Tebaasoma results, twali tugadde waaba babiri ne batugamba tuve ku stage tugendako mu basome results ne batuyita ffenna. Kati tutuuka ku stage nga batandika osoma, jjukira batandika ne second runners up nga bansoma. Kati nga ngamba ye tubadde tusigaddeko babiri ate second runners up nyingiddeyo ntya. Ne ngamba oba basaagamuko nsooka nenkola ki nensigalawo nga nyimiridde. Gundi ne baginyambaza gundi Sasha second runners up. Nengamba nengamba why ne basoma first oli gwe mbadde nsigadde naye ku stage. Kati Queen ne balangirira oli gwe baali bajjeeko owokusatu. Yes, owokusatu gwe baali bajjeeko gwe balangirira. Okay. Ne bagamba yali awangudde. So that the camps were having nga bagamba who is who. Era bankubira ku masimu awo naye era nali sikwata abamu, but one of the organizers yankubira after the event. Yasooka nagenda oba ku TikTok bikyawo n'agamba mbuno bakoze mistake, tourism board yakiteeka ku tourism board oyo officer. Then the next day that very person, the organizer, nasindika message in different groups nga one of the judges yali atudde ku judges table n'agamba pasi yali awangudde naye ffe twatyo mulangirira kubanga twali tuza abantu bagenda kwekuba bakanyuga obutebe lwakubanga tamanyi ki lunyoli naye yali awangudde. So that confusion era ye kenyini nankubira nangamba iye statistics ziraga nti gwe yawangula naye njagala osooka oyogeremu ne banno beweesimbawo nabo bali ababiri osooke mwogere muteese. Nengamba ye ate tuba tuteesa ki. Nze kyenali njagala kyokka kubanga nasooka nembivaako nengamba why let me just move on with with my life because life is short. Life is Zubeda. Nkulabye ngojja. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusufule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof.
From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi, mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu, naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira emitwalo 10 yeepye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen, Stage, n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform, Pepsi, Veniva Logistics, Afro Mobile ne Sanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the real time show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Real time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange. Mbeera olunaku okujjukiza erinnya lyange kubanga kasanti waliwo omupya eyakajja kuno oba eyakasubscribing okubeera ng'ate andaba omulundi gwo ogusooka. Oli ku executive media subscribing likinga bw'omalaawo sharing. Programu eno eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited, kampuni nnene nnyo mu ggwanga lino era ng'ekola bintu bya waka omuli sabbuuni, ngano, butto, muzigo, waliwo gwe mwayitanga kimbo, bwe bityo. So gwe genda mu buli supermarket, buli product gy'olaba ng'eriko Nile, gula buguzi. Bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate nga batusimbako essira okwagala ensi yaffe eggwanga lyaffe. So buy Uganda, build Uganda. Bo aba Kampala University bakugamba nti mu Gw'omunaana
twala omwana wandiisa kati omwana wasobola okuba nga atandika n'abatandika mu gw'omunaana. Toleka mwana wo mabega mu abagala scholarships ababeera bankubira genda ku main campus eggaba ojja tuukawo mu office olaba omukyala gwe bayita Naira bw'otuukawo bagamba njagala Naira munnyonnyolemu ebintu bya scholarship. Professor tatera nnyo kubaawo so professor nkutumiddeko Professor Badru Katerega nkutumiddeko nenkugamba nti nkwagala nnyo nkwagalira ddala webale omulimu gw'okolera eggwanga ogw'okusomesa abaana b'eggwanga. Kati zino supplements ziyambako ku bantu abakuze magumba ng'olakinga vitamin D naddala gwawezeza emyaka 3 okudda waggulu buli lunaku weetaaga supplement ey'okumira. Supplement eno ekuyambako okufuna ebirungo ebyo bye waluuzinga mu mubiri gwo era supplements zino ziri authentic era nga ziviira ddala mu ggwanga lya mu Europe ziva mu Europe mu continent ya Europe. So buli lunaku waliwo ezirimu 6 waliwo ezirimu 9 waliwo ezirimu empeke 3. So osobola okubeera nga ate okuba ku namba y'essimu noti 7845926 nobeera nga ate ofuna supplements zino. Obulango bungi abantu batandise complaininga ku bulango naye sente zivaawo saagala mwemanyize kajanja ate saagala muntu abuuka kalango kakiraya nti kuba kati kyenabakoledde wemba ntandika mpaayo bakasitoma bange 3 obulango nempumulamu nemba waayo mwemanyiza obutabuuka ki bulango. So nga nina omwana ow'obuwala mu studio zange olwaleero agenda kubeera nga ababuuzaako ate tubeere nga tugenda mu maaso ennaku z'omwezi 31 saagala kugenda naye mu maaso nga sibagambye nti Julaayi ono tulimu ataakulaba bakadongo kamu bonna be wali owuliddeko omwami mukyala wamunyumirwako baba bamukunyumizaako jangu ku Sheraton Gardens ennaku z'omwezi nga 31 omwezi guno obeere nga ate obeerabirako n'amaaso go. Oli otya? Oli bulungi? Ndi bulungi. Ogenda kwogerako nnyo nga nze basobole okuba abantu abo nga bakuwulira. Ndi bulungi mwasibye mutya abalungi mujebala emirimu. Amannya yenze Kaita Pasi era nsanyuse nnyo okuba wano ne Hajati Shamim Mayanja. Kaakati njagala weewe ebitiibwa byo byonna. Kuba nze mpuliddeko linnya ate nga nze nina ebitiibwa ebirala bye nkumanyiddemu. Ebitiibwa byonna bituwe. Nze Kaita Pasi nesimbawo kuba Miss Butaleja 2026 to 2027 in this it was last month in May when nesimbawo. Okay, wesimbawo mu May. That is last month that one mu May. Yeah, last month. So newesimbawo kuba Miss Butaleja bakuwangula oba wawangula? Kati awo wentandikira emboozi. Woolabira akavuyo mu kulonda. Mu kulonda. Ng'ate watambuza linki. Natambuza linki. Kiki ekyabaawo? Bintu byali gundi. Byalimu ebintuntu nange kennyini saabitegeera nange nalabirawo ku finals ng'ebintu bikyuse bataddemu anyways batekamu ebintu bingi sobola byogera byonna naye nja kwogerako ebimu kubanga linki yo yatambula era nawangula ki online voting. I was the best in online voting era nga waliyo ne activities endala ze twakola bootcamp waliyo okufumba nga they collect the marks together in that ne bagamba bagenda kugatta buli kimu then ku final day bagamba awangudde online voting bootcamp ne final day ne bagamba bagenda bigatta byonna. But then on the final day, it was a different story that what we saw there. Netugamba what really happened. Mu boot camp, I faced challenges. Nali simanyi ki lunyoli. Naye we nali newandiisa ba organizers bennyini nabagamba I was frank nembagamba simanyi lunyoli naye nga ndi munyoli because that is my identity and no one is going to take that away from me. I am a munyoli though I don't speak the language kuba nakulira no side. Ekyo tekikola ki tekizijaako mbusiriki munyoli nebagamba it is very okay, it is very fine weyongereyo you compete, there is no problem kubanga era pageantry
they use English because babeera batunda ekintu, yeah? Because not everyone amanyi ki olunyoli, so they use a language that is maybe understood by most people. Nebakkiriza ne tuteesa ne bagamba it is okay, you can continue what with the competitions. Tutuuka ku gundi press conference, ne ku press conference kwennyini nyini nakyogera ne bagamba simanyi ki lunyoli, naye abantu ne bampisaamu eggaali awo. Nzijukira waliwo omukazi yayogera ne bagundi bonna abaali awo baani abaali beesimbyewo my fellow competitors, kati nga nze nzija okugenda ne bagamba oyo banange tajja tatusumbuwa lwaki nanti nali soogera ki lunyoli, ebutaleja mwogera lunyoli lwokka. But there are other people that understand different languages, English, naye nga ekyo kye baakola ki, it's what they used against me. Ne bagamba oyo tajja kwogera ki olunyoli tatusumbwa naliki na luzungura agende. Nawulira bubi. I felt like giving up, ningamba naye kikyenyo lwaki sibivaamu. Baorganizers bennyini ne bagamba nedda gwe tofaayo, just be you, go and express yourself mu gundi language bagenda okutegeramu gy'omanyi. Nengamba okay, it is what it is fine. Naye ekyo kyokka people hated me. There was even a time I faced cyberbullying. My opponents groups ze baalimu, waliwo some group waliwo muwala yateekayo ekifaananyi kyange nabagamba ngenda kugenda ku TikTok nteekayo ekifaananyi ky'ono pasi mugende mukole ki mumuvume, mugamba ali bwati ali ne bwati. So that information yantuukako era ne videos ningenda nenziraba. I felt very bad. You cried? Yes, I did. But I had the comfort of different people. Ne bagamba tofaayo kati gwe omanyi oli bwoti gwe lwaki ogenda kkiriza nti bakugambye oli bwoti. Just gwe weemanyi. I was really stressed. At that time nali nkola na bibuuzo. I was very stressed. Mami n'agamba abo baveeko soma gundi, soma bitabo byogenda kukola papers atodde omukulowoozamu ebyo, gwe just do what you're supposed to do. Naye nawulira bubi. Nengamba oba nkomentinge naye nengamba nanga kati ngambira buki bulabi. So cyberbullying yakola bubi nnyo. Lwaki wajja okwesimbawo e Butaleja? Lwaki in all places you chose Butaleja, however much gy'ozaalibwa, lwaki wajja Butaleja, not any other pageant? I wanted to use a platform because in my district girls abaana abato they give birth to children nga bakyali bato nnyo. A child of 12 over ne 12 ziba nyingi. Yes, they give birth at a very young age. Imagine a child carrying a child. They don't enjoy their childhood. Kati ekyo kyokka kyali kimpisawo binengamba, these girls, do they really have guidance? Do they talk to them? Nomuntu n'amanya nti if I give birth to a child, it's going to affect my education. I'm not going to enjoy my childhood. Omwana omuto afuuka maama ng'akyali muto, facing all those challenges at a young age. They have health complications, the ones that come ng'ozadde ng'okyali muto. So I looked at all that nengamba I need something netaaga like a responsibility. Tugambe kati nze upasi wengenda mu office y'omuntu nga nsaba buyambi nga ngamba I want like to lobby for help for girls in Butaleja. Tebajja kumpuliriza because I'm just passy. But if I go with a crown and a sash as Miss Butaleja, they will sit down bagambe katuwuliriza ono ki ono muwala kyagamba. So I wanted to use that platform kubanga waliwo n'abantu they came in my inbox after everything ne bagamba really ffe twakulaba ku stage and how you were speaking, the questions engeri gye waziddamu, we felt like that stage was smaller than you. Fetwaitoza wali wesimbyewo koba kuba Miss Tourism nengamba no, this was my first pageant. Nebagamba you are really intelligent. If they had listened to you kubanga ne ku stage kwennyini abalala bali boogera nga you see everyone is silent. Naye nze okutuuka okwogera ne batandika owoggana. Ekyo kyokka kyasooka ne kintiisa naye era bali tebampuliriza. Why? Because they just didn't like me because I was using English. Kati abantu b'e Butaleja tebaagalira ddala muntu wa luzungu. Saagala gamba nti tebaagalira ddala
but I feel like maybe they wanted someone ng'amanyi oba olunyoli obulungi, but they told us we shall use English kubanga one of the judges, it was actually one judge, yali si munyoli naye abasigadde baali ki bali banyoli. Yes. Era ne batugamba adda kuba mu bootcamp ne bagamba mukozesa eki oluzungu kuba n'abala baali bakoze eki balumanyi nga basomyeko. Okay, we baali bategeka Miss Butaleja baabayisaamu ne babannyonnyola nti baagala Miss Butaleja alina komawa. Bamwagala nga bamumanyi countrywide, worldwide, oba nga bamwagala mu Butaleja. Batugamba kino ekintu baagala kitambule countrywide. Abantu bategeere nti waliwo Miss Butaleja ng'era Miss Butaleja yasobola okujja na representinga Butaleja district. Era bali bagambye yali awangudde agenda funa automatic slot to Miss Tourism Eastern. Ng'agenda kwogera lulimi ki? Era lulina bba luzungu. Kati lwaki bali bagana oluzungu? Nange bansobera. Ngeri ekyo ekintu bakiremerako nnyo. Abategeka baali baawo? Baali banyole. Like, is it a company? Muntu wa bulijjo? No, there were people that came together with different ideas ne bagamba katutegeke this pageant, and they had missions and goals. Nabo bagamba it was one of their goals, someone okutunda Butaleja district out there. Ng'agenda gitunda mu Butaleja mokka? Nedda, countrywise. Countrywide. Olulimi ddwo osobola odduyiga? Wali osobola odduyiga? Nduwulira. Oluwulira bulungi lwonna? Nnyo. Era waliwo abantu baali banjogerako nga balowooza sibitegeera naye nga I do understand. Mami ne daddy bavaayo? Mwena gye daddy gy'ava? Yes. Okay. Yes. Okay, so tugenda maaso. Omanya ebintu bya Miss, simanya Miss Uganda, simanya biki. Mbimanyi nnyo obuvuyo bubeeramu mba mbumanyi. So when I look at someone nga yeesimbye bw'ati manyirawo, sometimes era bw'ajja muntu nanyinyonnyola mmanyi ekiba kyabaddewo. Was the Ministry of Tourism involved in that? It was, yes. Okay. Baamanyako ku byavaamu? Ne gundi tourism officer. Yaliwo? She was one of the judges. Yali ku high table, yes. Abo bakwano bange. Era bakubirako mbabuuze. Nja bakubirako mbabuuze. Kubanga kyova nkubuuzizza because like did they talk to you after? No, they didn't, though nafunako calls from different people. Naye omanyi after that time I was very discouraged. Kubanga bye nayitamu and then byali bingi, and then at the end, by the way, ne kugundi that final day wetwali ku stage, that time of asking questions, tourism officer yejjako authority now the audience to ask questions. Simanyi okugoba wali okirabyeko, like ba judges ne bagamba audience babawe ki akazinda ne bababuuza ebibuuzo. We babuuza ebibuuzo, of course they had to ask something in Lunyoli nga bamanyi nti nze sirumanyi. Audience waliwo omusajja yavaayo n'abuuza n'agamba mbu simanyanga abali wano abali ku stage sibamanyiiko. Yet in the audience, of course, mubeeramu omuntu nga waliwo gwa supportinga, naye yagamba tewali gwa supportinga era azze kubuuza kibuuzo. N'abuuza ekibuuzo era kyali mu Lunyoli era nenkiddamu, n'oli naye n'akiddamu. Tebaasoma results, twali tugadde waaba babiri ne batugamba tuve ku stage tugendako mu basome results. So ani yawangula kumu ababiri? Tewali. Atani yawangula? Tewali yawangula. Twasigalako abantu basatu. Twali bataano, they dropped off 2 as they're asking the questions. We remained 3. And then they asked questions, n'owokusatu ne bamuggyako, ne bamugamba ddeki emabega. Bo kennyini ne bagamba tusigazze abantu babiri badde mu maaso. Be bagenze ku final. Tugenda babuuza ebibuuzo, awangula gwe tugenda owaki crown. Kati be babuuza ekibuuzo ky'Olunyoli, ffenna ne tuddamu. Ne batugamba tuveeko ku stage. Ne tuvaako ku stage ne tuddayo eri gye twali twambalira. Then ne bamala ne batuyita ffenna. Kati tutuuka ku stage nga batandika osoma, jjukira batandika ne second runners up nga bansoma. Kati nga ngamba ye tubadde tusigaddeko babiri.
ate second runners up nyingiddeyo ntya nengamba oba basaagamuko nsooka nenkola ki nensigalawo nga nyimiridde gundi ne baginyambaza gundi Sasha second runners up nengamba nengamba owaayi ne basoma first oli gwe mbadde nsigadde naye ku stage kati Queen ne balangirira oli gwe baali bajjeeko owokusatu yes owokusatu gwe baali bajjeeko gwe balangirira ne bagamba yali awangudde so that caused what confusion among us kyokka baali bamugjeeko nga tusigadde babiri so that kyaleeta disunity kubanga buli omu kati yatuuka n'atandika okugamba ye yali awangudde yes tebagamba buli omu yali awangudde gwe baali basomye first runners up bw'awangudde n'oli gwe balangirira naye nga gamba yeye so the camps were having nga bagamba who is who era bankubira ku masimu awo naye era nali sikwata abamu but one of the organizers yankubira after the event yasooka nagenda oba ku TikTok bikyawo n'agamba mbuno bakoze mistake tourism board yakiteeka ku tourism board oyo officer n'agamba mbu oyo officer yakoze eki mistake the winner is n'ayogera erinnya naye nga sinze ng'asomye oli gwe bagambye first runners up. Then the next day, that very person, the organizer, nasindika message in different groups. Nga one of the judges yali atudde ku judges table n'agamba pasi yali awangudde naye ffe twatyo mulangirira kubanga twali tuza abantu bagenda kwekuba bakanyuga obutebe lwakubanga tamanyi ki lunyoli naye yali awangudde. So that confusion era ye kenyini nankubira n'angamba iye statistics ziraga nti gwe yawangula naye njagala osooka oyogeremu ne banno beweesimbawo nabo bali ababiri osooke mwogere muteese nengamba ye ate tuba tuteesa ki nze kyenali njagala kyokka kubanga nasooka nembivaako nengamba why let me just move on with what with my life because life is short, life is zubeda. Nkulabye ngojja ngamba kambiveeko ne bangamba munteese nabo nengamba yi tuba tuteesa ki nga mugambye nze awangudde oba kale temwagala kumpangule naki at least muveeyo mwogere mugambe results zaaliwo ziti ono yali awangudde naye tetugenda muwa kubanga tamanyi lunyoli kubanga ali bwati ne bwati katuwono gwe twagala nawe okirabe ogambe nti kuba nti simanyi lunyoli naye kyenzijemu naye they refused to do that. It has been how many months competition 27 ne bagamba we shall work upon it, we shall up to now kati oli gwe balangira yakola mulaba mbwakola simanyi naye mbwakola naye nze kyemmanyi right now tetulina miss Butaleja kubanga we are still waiting batugamba tulindeko there is no miss batugamba tulindeko balangire but up to now they are just naye nga Sash ne crown jeri wali wagiina yes. So lwaki oyagala nnyo obwa miss ongambye nti wawulira nga gwe ng'omuntu bw'onoyingira ofiisi y'omuntu omunnyonnyole bw'otunuulira Butaleja bw'oti ng'oggyeko okuba nti abaana bazaala bato abawala kiki ekirala kyolaba ekyakuleetera okugamba nti akaneesimbyewo Butaleja waffe? It was education, natunula education system bo tebasoma district yes. Sinti tebasoma era wali abasoma but basoma yes nga bazze eno and then they forget home ne bataddayo okubuulirira abawala mulina okusoma. There was no one. So I felt like nange wenkikola oba nenvaayo naye ekintu ekyali kinemeseza yali language yokka but that wasn't a problem. I feel that was not a problem naye bo bakifuula tikyali kizibu era nalaba education like no. So gwe okulidde eno Kampala buli bw'obadde ogendako ewammwe ng'olaba nti weetaaga okukyusa bw'otunuulira banna abato ng'olaba beetaaga okufuna ku byofunye n'oyagala obigabaneko nabo bo tebaabyagala sagala kugamba nti tebaabyagala because even them they said you don't know lunyoli kale kino ekintu the judges or the tourism officer kubanga the blame bagiteeka ku tourism officer they made it about them and what they wanted simanyi kye baayagala but they didn't involve the girls ti bagambe nti twagala ono no
it was upon them and bebalonda gwe bayagala abawala ne bakibajjamu kati I can't say mbu tebabyagala what I was going to bring on table. No, I can't say they didn't want. I think bali ba judges be bakitwala. Yes. So kati you didn't want kati Butalejja bw'ogitunuulira bw'otuwadde tewawangula bw'ofuna chance etulukwirira offices oba n'ofunayo ekintu kyonna ky'oba ofunidde Butalejja with the girls butasoma early pregnancies okisobola osigala ng'okyabayamba. Yes, of course, because that was my motive. That was my motive. Just nali neetaaga ekintu like something that pushes me because me siso yakikola personally. Of course I need funds abantu ne bankwatirako different honorables you know different organizations ne banyamba kubanga wemba pasi tebasobola kunkola ki kuntwala serious, but when you are miss bagamba this girl is doing something, she's a role model, tulina kukola ki kukwatira wamu. So that's why I contested for Miss. Cynthia ekintu nali nkyagala nnyo nti I want to be the Miss. No, I just wanted something to push me kinyambeko. Okay. Yes. Okay, so tukyali ne Miss wa Butalejja bwekiri. Okay, so njagala kujjukiza ennaku z'omwezi 21 August. Irene Namatovu ali ku Serena Hotel ate nga ennaku z'omwezi 11 September Grace Nakimera naye ali ku Serena Hotel. So kati omulabi w'endongo otegeka butegesi kasenteko kosa Gibbs Bridals eri Kisaasi bambaza abagole gendayo ate babere nga bakwambaza awo ekisaasi ku White Horse Mall. Abategesi ba Miss ndowooza nze mmanyi mukwano gwange ategeka Miss Uganda. Abategesi ba Miss countrywide ebintu bibeere straight nga bwe birina okubeera. If wemmanga mulinawo ekintu omuntu mumugambirewo amazima nti kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti ne kino kiri kye mutasobodde mugamba kibeere nga kikomyeyo, kye musobodde okumugamba mukimugambe. Omwana okujja ng'ono muto ayagadde okubeera nga yeetaba mu kintu bwe kityo. Bw'aba tawangudde mubeere straight forward naye mumugambe ekikuleetedde obutawangula is this and that. Naye ate mwe bennyini ng'organization mwalina obuzibu. Ate mwe bennyini mwe muli abagamba nti yawangudde. Abalala bwe bagamba teyawangudde. Tourism officer nga nekyokola nakyo kyennyini sikitegedde bulungi, but I'm going to ask my friends in tourism, the ministry, tulabe oba ekyo bakitegeerako. Because I think wetaaga chance and like you really need help okuyambako abaana b'e Butalejja. So if someone scheduling a meeting with a minister for tourism, biki byewandyagadde okumugamba singa oba omulabyeko? Just neetaaga buyambi ankwatireko like okuyamba abaana eyo side. Waliwo abaana baagala okusoma yes but tebalina ki funds n'abazadde sente zibatwala kuki kusoma. That's why they end up dropping out ne babivaamu. Tewaliyo UPE schools, government schools jezili, but they pay, how do they call this fee? Neither it is high for them. They feel like it is high for them. Is it development fee? Yes, you have to pay development fee, but era waliwo abazadde era still tebasobola. Era abaana batuula ewaka ne bagenda ne bakola ebirala ebyokusoma ne babikola ki ne babiteeka ebbali. Yes. Kati oba osooka otryingeko ne Miss Uganda wano bwe zijja teweesiba nnyo Butalejja. Esiba nnyo Butalejja aba tebaagala help y'obeera nga mukwano gwange bamuyitaani Honorable Luzzi tobeesibaako nnyo weba tebalaba saaviisi yo ng'ojjako eno mu Miss Uganda nga weesimbawo woonoofuna eri push gy'oyagala ng'olumba Butalejja. Kuba kati ab'e Butalejja oyagala bayamba naye bo ate tebaagala kuyambibwa. Kati olulimi ddo olwagaanira ku ki? Luzibu. Nedda si luzibu.
naawe oba owulidde omuntu ng'agera osobola okukwatakwatamu awo otegeera kye boogerako. It is not hard. Just lwakuba saakula nga ntukola ki? Like bami tokulidde naye owulira obulumi ate bw'ogendayo. Yes. Bw'obalaba bw'oti. Yes. N'ogamba nandi bayambi. Yes. Ba abantu beyo tebali bulungi beetaaga obuyambi naye ate n'emputtu. Kuba ate omuntu ajja atyo bayamba ate ne muganda. Okitegeera. Bali bo motive yaabwe yali ki? Abalala. They also had the same. Nabo balina obulumi bwe bumu. Okay. So tebalinayo kifo kyonna kye basobola kugamba nti bawa abataawangula nti tusobola mugamba nti agenda kubeera kino oba agenda bba kino. Ebyo ebintu musobola okweyamba awamu nga organization okuyamba butalejja wamu. No. They didn't talk about that. Ekintu kyatuukawo then ne babyogerako for just 1 week naye ngera teboogerako ebyo simanyanga maybe you come together no. But baali bakyali muziri entalo naye nti ekyo kyenkugamba. Because balina obbagatta neyawangula nammwe ababiri abaamuddirira ne mulaba mwenna bwe musobola okuyamba girl child mu butalejja okukolera awamu because mwenna muyina vision y'emu. Kati vision eyo ne mufuba okulaba bwe mugituukiriza nga muli wamu n'obuyambi wammwe. Kuba kati gwe ogenda yita walala mu kunoonya obuyambi noono naye nga mwenna babawadde positions gy'osobola okwogera n'ogamba nze nkiikirira butalejja as ne musobola okubeera because kati bajja kwetaaga gwe oluzungu nabo ab'olulimi olunyoli kuba dde olukoma mu lunyoli awo kati oluzungu luba lujja kutambula eno n'oluganda okuyambako eno okunnyonnyola abantu bwe mugenda okujja mu funds because temugenda kuzijja mu bamanyi lunyoli. Kati awo ndaba singa baakola ekyo komiti singa mwakola ekyo nti musazeewo nti gwe mwagala gundi awangule kuba ebintu by'abamisi mbimanyi ebimu ebyo naddala nga mutegesetegese bumisi eyo bwe butyo simamisi butalejja biki bibaamu ssente aba yataddemu ssente ennyingi yatera okuwangula ebyo ebintu bya misi. Naye nze kyenjagala ennyo nti bwe muba ngeri gye mutali straight komiti mugiteekewo kuba ate bano olumu be mujjamu be baba n'ebigendererwa ebiyamba kati mubafunireyo ebifo ebituula ne miisi ono wa ssente basobole okuba nga bayamba ekitundu bonna wamu nga naye nabo mubawaddeyo positions gyagenda n'agamba nze nkola ku executive media nga presenter kyeva ne TV egaba kaadi nti bw'otuuka ogamba ndi munnamawulire ekulaga nti ddala oli munnamawulire. So musobola okukwata komiti ne mutuula ne mugamba ani yawangula nti gundi kati pasi ne munna abaali abookubiri first runner ne second runner bagenda tuyambako wano mukulaba ntitwala butalejja mu maaso lwe tunaddamu ne tuddamu okutegeka misi butalejja tujja kuba twetegese bwetuti ne bwetuti obutakola nsobi ne bweti eyaliwo olunno kiba kikuza butalejja n'omwana ow'obuwala gwe baagala okuyamba naye awo abaafunamu naye kati awo reason yabategesa miss butalejja sigiraba seeka umaru kamuyite ndowooza umaru mukwano gwange owa tourism ekimanyi olina okuba nga miss butalejja wagimanyako komiti gituuze eyo efune weeterezezaamu okulaba nti bonna ebigendererwa byabwe ebyali ebyokuba nga batereeza butalejja wamu ng'abaana abawala kuba bonna bawala batuule ate mubayigiriza okukolaganira awamu bakole teamwork batwale butalejja mu maaso era nsuubira mujja kuddamu genda otegeka miss butalejja ng'ebintu mubitereezezza but I want you to know nti ebyo ebintu by'aba miss bye bategeka waliwo ke batabagamba akasembayo nkasembayo kaba ka ssente kati bwe baba tebaakakugamba ggwe obeera eno ku mazima ga Katonda bakuba bagenda kunnyiigira bakwano bange naye kale kankireke naye bwe bityo bwe biri byo awangula abamulala nigwe balangirira abamulala leero wali kati ebyo bye baate bataddeeko nnyo maaso nti mwakateeka ennyo kali buli people's opinion kweri ekalaba balonze bwe bati bakoze bwe bati kati ne babateekako akazito ako bakatwala tebatawaanye
naye bw'oba olina ekigendererwa ekiyamba omwana we butalejja, you can work with other different organizations eziyamba abaana abawala n'olaba b'obasoosingira. Bwe banaaba babyetaaza ebintu, bwe banaaba beetaaza services zo, bajja kuwelcoming. Aba tebeetaaza bitwala emayuge. Ab'emayuge bajja kukwaniriza. Because osobola okuba nga toli Miss Butalejja but n'obeera ate omuntu omulala ow'amaanyi mu Butalejja. Oyinza okudda ng'ogenda kusimba nga member wa parliament. Anti tebalina kyakukola oba baba bajja kuwa akalulu abantu bo. So olinayo akatale keka, olinayo omuntu yenna gw'oyagala okubeera nga osaba obuyambi oba ng'olinayo kyoyagala okugamba abantu b'e Butalejja? Kantandike n'abantu b'e Butalejja. Naddala abakola ki abaorganizing such competitions, such contests. Badde nsaba maybe next year ekintu kibeere transparent. Omuntu gwe baba baagala someone bamudescribing, bagambe twagala omuntu waba avuddeyo abeere ng'ali bwati ne bwati, so that nga towestinga budde bwa muntu. Tekijja kusoboka ekyo mwana wange. Mulimu ssente temusasula? Twasasula. Kale kitebajja kusobola kikola. Naye message ndoza bagifunye. Bagifunye naye nga bayinza obutasobola kikola. Babeere transparent kale. Tebajja. Nze kale singa bangambirawo nti twagala omuntu nga manyi olunyoli bulungi, nandikitegedde nenkivaamu ne ngamba kale nneme kwesimba. It's not a requirement for me. Sente zo baali bazeetaaga. Kubanze bangamba kiri fine jaago fe tugenda kozesa ki lulimi abantu bebakola ki bebawulira because we are selling Butalejja out there. Onengamba ngeno jja n'oluzungulo. N'oluzungu. Ne bakudisappointinga. Kale olinayo akalala akatale ke kasagala kukutanga olinayo ekyolese ku mutima. Then different organizations I'm calling upon those that are willing to help the girl child in Butalejja district. Those girls are badly off. Butalejja no ina beautiful sceneries Zubeda. Njakujjayo kondabe. Njakutwala. Yes, it has beautiful sceneries. But you should also think of registering an organization. Ebere registered. Okomanya okola service community work. Tekikwetaagisa kuba Miss baba baganya obeere Miss waabwe. Beere kola organization. Obayambe because gwe kyoyina ku mutima. So because onabo onokolagana ne organizations ezo oyina okubaawo ne bwoba toyina kikupushing eno mabega. Bw'oba oyina organization registered ng'osobola okunnyonnyola omuntu bwekola na biki. You can still work with people era n'obayamba. Sobola okusooka n'obafunirangayo scholastic materials. Bofunide skala abamaze senior 4 senior 6 inozibafunire ne Kampala. Kati ogenda okulabanga n'akafuka Miss Kali katono nga tekakusaana. Yes. So saagala obeereyo gwemu maanyi. Naye nga bba oluva ku eno interview yakubira aba tourism ombabuuze. Lwaki ekyo kyaliwo kubanga kiyinza okuba kya happeninze kono nekiddamu ne kihappeninga ku mulala nga si mugumu ng'ono ne muleetera abaana b'abantu okugenda mu depression. Mubeere straight na biki bye mwagala requirements muziteekewo nga zeeyogerera. Si buli omuntu akkirizibwa okutegeka wano ebintu bya Miss. Era ekyo njagala Ministry ya Tourism ekitunulemu. Minister mukwano gwange saagala nnyo gikuba naye Minister eno mu butundutundu obulala ebintu ebikolebwa si birungi. Ojja kwetaaga okubitunnatunnamu okolabe wano na wali. So munzikirize mbasiibule ngende nange atembeko kenneekolera ng'omuntu. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.